Nave. Jangwen. Genda ogule hafu ya sukali wali eyo. Yangu wanno. Wanji mwala? Baba ntumie sukari. Bakutumia sukari? Sukari akutumia hafu oba kilo? Half. Sukari wa Uganda oba wa Kenya? Owe Uganda. Owe Uganda? Oyagala akutera kabeera ka white oba ka black? Aka white. Ka white. Sukari oyo w'omutwalo ogenda kumunywera nguugi oba mu chai? Mu chai. Chai? Chai oyo agenda kubeera wa mata oba mukalu? Wa mata. Amata ago bagajjawa? Bagajjawa ne Uganda oba gava Kenyera? Ga Uganda. Ga Uganda? Amata ago bagajja mu ntenjeru oba enzirugavu? Ona ompa sukari mpa. Kana ngakalukisikisi. Sukali ali wagu? Sula musajja aganye omumpa nga mbuuza ebibuuzo mbuno simanyi ng'ente ya black. Sente zange ziriwa? Abantu oba babaaki? Sebo, omwana amutumye sukari obadde omubuuza biki? Sebo njogera naawe. Waayo obadde? Ntumye omwana sukari omubuuza ebibuuzo biki by'obadde omubuuza? Oze kunyombesa wano. Kati lwaki siyomba? Osanze ndi kugemu yange nzanya ate onyombesa mbo simanyi yesterday. Kyogamba byoliko bya mugaso nnyo okusinga byentumye omwana. Kambuuze ku kyalo kuno. Nze kaa n'edduuka wano. Oli serious okola bizinesi oba oli mu muzanyo ku kyalo kuno? Yo waaye ku kyalo kuno nze kaa tunda gundi edduuka kuno. Nze mugaaga wo kyalo kuno zekka. Kale n'olaba abantu abatalina yadde magezi. Tosobola okugenda kawala n'okugula ebintu. Genda ogule sukali awala. Oba naawe genda weekolera edduuka weeguze. Baako. Nze ndi kugemu yange baako. N'olaba kasasi. Genda wa neiba wali. Ogenda ogule. Ekigwa atambula ayogera mu bw'obadde. Munaye. Nva wali omuvubuka wawali. Ntumye omwana sukali. Omwana atuuse amubuuza ebibuuzo amubuuza kino na kino. Simanyi oyagala kilo oba. Simanyi sukali ogenda kumuteeka mu mata oba mu buugi. Simanyi oyagala sukali w'e Kenya oba w'e Uganda. Kati ndabye omwana aluddeyo. Ngenze ne mugamba omwana akomyeyo nga talina sukali. Nengendayo sanga omusajja ali ku simu tavaawo. Nimugamba kagamba nawe mugende muteeke amaduka agamu. Omusajja oba yabaaki? Gwe tomanyi. Ozanze kyagula ebintu ewuwe nze navaayo dda. Nze mba ne kyeneetaaga oba kibiriti. Ngenda eri wansi owa Faluuku. Nze yo sikyagulayo. Sigulayo nze. Nze nasala oba njagala kibiriti oba ne kyeneetaaga. Nserengeta wansi eri. Asudano sebo. Bulungi.
wasibyo mbadde njagala yako kuswiti mba njagala yako kuswiti naye munjagaza ki nabagambye si wako nze ndi mu kuzanya gemu yange viira mu maaso sajja kiganya omumpa nakwata sente zange ondeetere switi sajja kiganya omumpa kimbogedde kibaye kyagala nakunkuba nenziruka oba ekyo kisajja kyabaaki mukulu nsanyusa okulabako kale musumba wasuza oti bulungi musumba basuza otya eno ndi bulungi mugyebaleko kale musumba gigenda gitya mpola mpola naye totera kujjako wange leero kiki ndina ensonga era n'ensonga ezindeese wano era ensonga erina kubanga nkulu kubanga olaba ku kyalo kuno gwe muntu akyasinze okutwala ebbanga ddene nga tokyamyeko wange kyo kituufu era bwe ndabye ngoze neneewuunya go ge mazima kyo kituufu ensonga kale sijja kwetoloola nnyo nsonga kyeyo sirina lwasande nali mbaddeko ewaka nga sigenda ku kyaki era nze omuntu asooka kutuuka mu kyaki naye neewuunya lindako kati ekyo no kyokola kikulu nnyo abantu abasinga ayagala genda leeti amanyi abantu abasinga bamanyi okwekwasa ku sande nti omanyi ku sande nina okwoza nina okusiimuula n'agenda ku kyaki saavisi egwa ssaawa 7 n'agenda ssaawa 6:30 agenda okumaliriza nga misinze ekigambo talina kyafunyeemu naye bw'oba ng'okola ekyo katonda tasobola butakuwa mukisa sirina lunaku lwa sande lwe nalimba dda olunaku olwo lwonna ndwa mukama katonda kirungi mwagala nnyo nnyo naye ekisinga okunuma musumba nga woolaba bizinesi yange eyo gyenkola eri edduuka ya mabega eyo abantu bajjanga ne bagula naye simanyi kaseera kano simanyi kiki kati nsobola kutuulaawo kuva ku makya nga sikozeewo adi n'ekikumi simanyi oba mukama katonda tayagala bizinesi eyo oba kale nange byantabula sokolindeko olaba ekintu kyemmanyi era kyenzikiriza agamba nti naawanga omukisa emirimu gy'engalo zammwe kati kyemmanyi nti buli lwotandika omulimu katonda aba alina oguwa omukisa okuggyako kambuuza owaayo 1/10 ogambye ogenda ku kyaki kusande ku makya biki naye 1/10 kyo kiwaayo kubanga nakyo kikulu yagamba nti muleete ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mu nnyumba yange mubeeremu emmere mulabe oba sibagulira ebituli eby'eggulu nembawo omukisa ne wataba na bbanga we muguteeka musumba sente zino za musumba zitawaanya kukuŋŋaanya omanyi kati 1/10 nakyo kiyamba then ekirala omanyi kyangu nnyo mukama ayinza okuwa omukisa n'omusaba nomugamba mukama njagala bizinesi njagala omukisa n'akuwa bizinesi naye ate olumu ne tutasobola ku bakasitoma abo obakwata otya kubanga ekyo nakyo kintu kikulu tuyinza okusaba omukisa gwa katonda naye ng'ate abakasitoma bwe bajja oluusi tobafaako manyi bano bakasitoma omuntu senga ajja ku dduuka lyo katugambe alina kyazze okugulako oba bizinesi yona gy'okola n'otamuwa budde n'otamulaga mukwano oba kibayita customer care omuntu oyo ayinza obutadda ojja kwesanga n'ekyo nakyo kiyinza okukosa bizinesi yo
bakasitoma abo obayisa otya? Asizana sema. Bulungi. Wasibyo. Mbadde nyala yako kuswiti. Mbadde nyala yako kuswiti. Naye munjagaza ki? Nabagambye si wako nze ndi mu kuzanya gemu yange. Vira mu maaso. Oli serious okola business oba oli mu muzanyo ku kyalo ko? Yo waye ku kyalo kuno zeze katunda gundi edduuka kuno. Nze mugaga ukalo kuno zeka. Kale n'olaba abantu abatalina yadde magezi. Tosobola kugenda kabala n'okugula ebintu. Genda okugula sukali awala. Kino ekisajja kikulimba. Wogenda ku dduuka lyakyo ogula ebintu kikubogolera buwogolizi ne kikuvuma. Genda ozanye. Genda. Niba naye abaana mwabaki. Genda weyongereyo eri. Abaana bakati babaki tebakyaba abantu bakulu kitiibwa. Genda ozanye y'ovudde wa? Munaye nsonyiwa ekyo omwana kyakoze. Manya abaana b'ennaku zino